Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Tugenda mu Ndobeso nagachwa waliwo abafere ennaku zino abaweereza zi message waliwo emirimu egigenda maaso oyagala mulimu Bono ngu saving demwe mwekaba abagala okukola emirimu gino gigenda maaso. Okay, olina agamba nti waliwo emirimu mu kisaawe ebipya bye bagenda okuzimba. Tugenda kuba twetaba mu Africa Cup of Nations. Kati bagenze misaawe nakasero babuddeyo. Tuli mu bisaawe kati bayitira nnyo mu bisaawe kati ze message gye bampeereza yabadde ya kisaawe. Obambi kati ogenda kola bataddeyo radio gyogenda okwogerera. Kuzimba kupoota yandabye nga omutwe gwange gusobola okwetika ekkala y'omusenyu. Bayagala omuntu ojja kwogerera emipiira. Kwabadde kupoota. Akulabye ekitwe kisobola okwetika ekkala y'omusenyu y'enkokoto. Namba atuyamba ati njagala mubuuzo omutwe gwange olabye guliko kalayi y'omusenyu. Jebali sebo. Kali sebo na jebali ko sebo. Kakati. Sebo. Waliwo mukwano gwange yangambye nti mulina emirimu simanyi gya kutunda mafuta. Hello? Sebo. Anjimse. Atonzijako. Wanjisebo. Ati kati gonzijako. Mbadde sikutegedde ani ono. Ati kati waliwo mukwano gwange yangambye. Nti waliwo emirimu gye mugenda okugaba ekyokutunda amafuta. Weegiri. Kakati ne ngamba nti saagala mulimu ogwo gunsube. Tugenda kugaba kutunda amafuta gana agage bunyoro basime bunyoro. Kakati naye omwezi gana Gavumenti yegenda tuwa okutunda oba mwe mugenda tuwa? Gavumenti yegenda okuba okutunda. Naye okulaga nti oli makobo matuufu. Kati omwezi bagenda kuwa kati wa $3.4 nga omusaala. Omusaala ne commission ya jango wakati mu buli wiki. Naye kakati oyina by'olina okusaayo kubanga engeri gy'ogenda okufuna mu akasente. Kati oyina by'olina okusaayo ng'omusingo omulimu gukuweebwa. Ate yinza agenda okuweebwa omulimu ate ntekeyo omusingo. Anti sente zigenda kufuna nnyingi miliyoni nnyo zimanyi buli mwezi ne commission osobola okubanga buli wiki ogenda kufuna emitwalo nga 7. Commission. Wiki yokka emitwalo nga 7. Kati olwo nsinga nteekayo motoka kati nkunga motoka. Oyina ekyapa. Ekyapa nakyo oba kisinga. Ettaka iri ekyapa. Nina. Kati kyo kiba kiwa liri mu bitundu ki? Mukono. Awo walungi. Oba ennyumba. Oyina ennyumba? Nina. Bisenge nga bimeka? Bisenge 5 oteka ku ttooyi 6 eri munda. Ekyo kimala kuba eri luddawa? Eri nabuti era nayo mukono. Awo kirungi kubanga kati ennyumba takaliba ne value. N'ennyumba bw'ogigattako ekyo kiba kikola naye osobola oggiwaayo. Naye ye mukono sinza giwaayo mu ensula poze ey'entinda. Entindo oyinawo yenkana ki obunene? Eyo ya bisenge 3. Ayo naye eryoka eri ku ttaka lyenkana ki wansi? Eri 10 ku 2.
Yo nungi nnyo kati esobola okukola. Nga gw'ofuna omulira gw'omulimu oba ogufunye. Kati nze bwe mbawa ekyapa kyekiraga nti nkibawadde. Lujja kuba okituwadde tuwandiika awo nti tuwadde ekyapa nze naawe kasita tubaawo nga nkuwa omulimu. Kati nsayininga naawe nsayininga n'abakulu. Osayininga nange era nze nze bakulu. Oli mu ku bakulu. Bakuyitaani? Nze Katuramu. Katuramu. We oli weeyo? Tusisinkane ddi? Gwe lw'ogamba naye nja kukubirako nkuyite tubeeko otusinkana kasita oŋŋamba nti olunaku bwe luti oli lwedde n'ebyo ebintu. Kati nze nga nkulagirira wendi ne tujja nitusayininga. Naye ekyapa kye nnina kya taata. Ekya kitaawo. Ani akirinako obuvunaanyizibwa? Taatawo. Yafa gy'ali. Gy'ali naye yampa nkitereke. Ekyo kiba kirungi kasita oba nga gw'okiina. Kiri kuyiika mmeka? Kiri kuyiika nga 12. Kuyiika 12 kirudda wa? Kiri Mubende. Mubende mutawuni oba mundako? Mutawuni. Awo kirungi. Ojja kukozesa ebyo oba nnyumba oba kyapa. Kakati byonna ne bw'obireeta. Olwaleero tuyinza okulabagana? Saawa ndowooza nga kawungeezi saawa nga 3 osobola okulabagana wekiba nga kiri okke. Kawungeezi nga meka? Saawa nga 3 nekkubira nonsanga mu hotel ne tusayininga ebyo nekiggwa nenkuwa omulimu. Naye nze ojja kunsanga kubanga njja kuba mu ofiisi. Ojja kujja ku CPS ogimanyi poliisi wano ya wano mu kibuga Kampala. Obudde mu kabbo k'enseko. Saawa 3 ez'ekiro. Lwaki kiro? Konze kale bwe kiba kiro tusingane ku CPS ku poliisi. Agambye leka siri ku muyayi. Kale Endobeso mjiwulidde ya Mufere akusaba kyapa akusaba nnyumba bane tulina okwebereramu. Mwe mujyogerako ki? Ono basoka kwa bulanga bulijjo zikusoka alina mama okutagama ekiringete mpiki. Tato lese Endobeso na yeze esinana tegeera musajja gwe ojobe ku radio tandike ebyagundi. Mama linda kwa bana bange bamala okusoma. Oteekwa okubanga wali okutte mulimu gwa gundi gwa ICC ebyo bwe bityo kubanga ogenze n'okunywa omusajja naye nga naye akulemeddeko bukwata. Onafande Patrick Mukono omusajja Mufere abadde akyamuse ng'amanyi agudde ku ffala naye olwogedde ku kya CPS musajja agambye awunye waawo. Mbeiwa mukimbo entinda bwa Endobeso nesesezza bana naye abafere bana mbawulidde bana kino kibe kyakuyiga bana ndowooza abantu muwulidde. Nange Mukunja omusajja omugambye CPS najjako naye na Uganda olemwa. Kakati awo bw'obanga naawe oli fala ng'ogenderaawo ng'ekyapa bakitwala. Kale bannange Abasimusi good morning na saazi monika ne banneemuku abafere batukoleddeko omulimu lwakubanga tebawulira ng'oyiganyiza abafere naye tebawulira mbwe ekyapa. Kati ng'osanga omwana yakava ewaffe eggomba agenda abootaboota nabyo nga bamubbira obwereere bannaye wobeera ku biiti olawuka. Na saazi monika wamwe n'omuyimbi Nowela n'omuyimbi Queen Smile ababeerako. Kale ku BTFM Mukunja oyo mubbi yennyini lwaki musisinkana ekiro tulaba nga mubbi yennyini ekiro wakuleetera abatemu ne bakutuba omutwe oyo mutemu yennyini bagenda baferaafera abantu bwe batwe bababba naye Uganda eno Endobeso eno kanjiweerezeeko nabulya Grace Nsangi
njowerezaako ab'ennagoma ab'ebinzaali sigadde nze Namboozi Pendo wano Ensanja. FM kintabuli ky'omuziki ekisinga. Mukunja eno maaso nabiredde esengera nennakakyambala musisa. Nange eseedo annaga abantu mukanudde nnyo amaaso. Ulira omufere bwakalira ddala yenna ng'ali confident. Lwannaye abantu mwefeeko nnyo. Oluwulidde poliisi akuunyuusa emisinde ayinza n'okubasibidde mu ttooyi kati. Ebisanyusa bingi ku makya Mukunja Nakachwa ne Amoto mu balanguzi. Sisimuka ku Beat Fama ekintabuli ky'omuziki.